otuko kuzala omwana mu lutaya tujazwa kwa tusirika busirisi netumanyi bingi Mama tujasi batabula butabuzi wa mansi tuka kati ona afaki va ku TikTok yaffe ka TikTok tukawomerwa ako ya dewe bwoba ulira app ene kulemye nga wazala abana batalina ba kitabwe excuse yourself and go kwa watu kilozala mwana mu Geoffrey Rutaya era tiyali TikTok ti yabireta kakati mutuvire ku app zino abantu batundilako ebintu byabwe nzenga manyi bingi Oyo naye mbozi ndigibawa munkwate bulungi nga nyize nekati I'm happy njaddubawa nkubulire what transpired mpamu up to August ndirubawa fajaza abantu amatu balekera kitibwa kyabwe osegera nenga tumanyi bingi wano ngati omuntu ono kamasirikirire naye mumpemu up to August embozi ndigibawa ani akola obwawe sigala ani yazala omwana kyecha amutuukako n'omwana ekyamutuukako kibuuze nze ffe tusirika naye tumanye bingi kati olaba omuntu asibasiba abantu ogamba bannange oba ono mukube bbomu gwamanyi buli omu wasula gwamanyi busente buli omu zaafuna gwamanyi ebibya bya Geoffrey Rutaya tobyogera ebyo ebya Geoffrey Rutaya byo wasirika biwandisookeddeko mugantu bannange nazaala I gave birth naye omwana yalagawa awe twanditandikidde neffe tumanye ebintu wamma n'osirika nogawange eno information lwaki mbanjiwa abantu lwaki totuuza obutasoma abo wansi n'otuula wansi n'oleka ensi abantu bakowo bajja kukuba omuntu ajja kuteeka ku soroti awo kubulidde ebyo byewega panka ebyo omuntu ajja kukuba emiggo misana ttuku onoonye gy'omuloopa why don't let people be yenyini president ensi emulemeredde naye naye musajja atwali ku bibye ojogwa mu ntale zitali zizo buli omu ku social media olwanisa Doni Asia ovuma Nalongo Johnny omuvuma bakasuko bavumye Simon omuvuma Frank atabye omuvuma gunaafuka mulungi omu bambi Kabaata teyalina buzibu naye omukazi ye yakwana Kabaata kitegere ekintu ekyo ye yali yeetega Kabaata ate Kabaata yenga w'omulaba naye nga ayagala olya ku bisavu ng'alowooza omukazi alina ku kasente kamwetege naye beewase era kuba Kabaata yalinga nga akuba oli omusajja amajingo olaba ayogera bulala ng'ayagala mulemesa oli omuzungu yaategule ate nga ye Jojo yali anoonya ki Jojo yali anoonya linnya kati Jojo amaze okufuna erinnya kwe kusalawo okukola ekyo kati Jojo yali ayagala okulya Kabaata yali ayagala omulya kwe yagamba nga kale ng'amwetega nnyo kubanze nga mbeera nnyo okulayivisa Kabaata nga ndaba amwetega era n'agamba n'okugamba mbu Kabaata ye musajja wo wa social media nga ne bbawe waali ku live n'ayita bbawe n'abimugamba kati bangambye mbu ate Kabaata yabadde ate asabiriza Jojo omukazi yasooka okugulira ani Kabaata oba olaba eyo vidiyo nga Jojo agulidde atutte Kabaata ku kyomusana ng'ali enkoko byali ebifo oba 4 nga babiguze emitwalo 10 okitegeera nzijukidde eyo lanki eyo lanki nga Jojo amuteekamu era Jojo yakwana Kabaata kati kirabika byamutabuseeko ye ne bbaawe okitegeera nange